Mugamba mukyabagalwa abalungi abeekumira ku Senga 5256 mbaaniriza mu episode yaffe eya leero oba mu vidiyo yaffe eya leero. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kunywegera. Nti osobola otya okufuuka ow'akabi mu kunywegera? Osobola otya okunywegera omuntu n'agamba waawo kyekyo sinywegerangako bwe nti. Emirundi mingi weesanga ng'omuntu ogenda okumunywegera oluusi n'ajjawo akamwa. Najjawo omumwa gwe oba oluusi nga bw'omunywegera tasobola kweyongeza abeera nga agamba kiggwa ddi. Kiri ku both sides, ku baami n'abakyala. Nti qualities ki ezikufuula omuntu amanyi okunywegera? Ekisookera ddala nabagamba buli kimu tuyiga kiyige, tetuzaalibwa nga tukimanyi. Sooka omanye nti oli muyonjo, owunya otya. Waliwo omuntu akuwa hug n'owulira nga owulira ekisuye, owulira ekizibu. So mwefeeko, oba oli mu relationship oba oli mu mukwano n'omuntu, weefeeko manya nti kati omubiri gwo si gugwo wekka, guliko omuntu omulala abeera agunyumirwa. Omuntu muwe akafumito naye abeere omwo mu kifuba kyo awulire emirembe, ng'owunya bulungi, si kuba ng'owunya wenna owunya bulala, olutuuyotuuyo. Ogenda kuŋŋamba Senga ntuuya naye yes otuuyana naye kozesa deodorants gye ziri. Bw'oba tozaagala kozesa ebiri nakyo, osobola ofuna ennimu n'ogisalamu wakati n'ogisiiga mu nkwawa throughout the day. It's natural, tegenda kugubya nkwawa zo, ate ogenda kuba ng'owunya bulungi. Ekyokubiri, bw'oba ogenda okunywegera omuntu, make sure akamwa ako kawunya bulungi. Akamwa ky'ekintu ekizibu. Abamu balina ekizibu ng'awunya akamwa nti oluusi kiva munda. Bintu bingi ebireetera omuntu okuwunya akamwa. Kiva munda nga ne bw'oba ng'osenya bana ensenya naye still bwe nzisa omukka bwe nti mpulira nga akamwa kange nange kawunya. Just bikka omumwa gwo, bikkula omumwa gwo osse, ojja kuwulira omukka gwo bwe guwunja, manya oba mpunya akamwa oba siwunya. So ekintu ekyo oba ng'okikoze ng'omanyi nti akamwa kange kayonjo era kawunya bulungi, munno ajja kuwoomerwa okunywegera. Weemanyiize okulya bu mint, waliwo obuggamu obuchewingamu obulungi obumaking akamwa fresh. Waliwo ne kye tuyita mouth spray, like oyesamya akamwa n'okubeka spray, kakuleetera okuwunya obulungi. Osobola okagula n'okateeka mu handbag yo oba oli mukyala. Then omwami osobola okubeera nako mu kisenge ekyo oba ogenda okumiitinga omuntu, kemanyiize oba omanyi nti akamwa ko tekawunya bulungi, ka spraying eyo. Oba si kyo osobola okutabula enniimu mu mazzi still n'oganywa, naye gakuyambako okudiiringa n'ekyo ekisu ky'omukamwa, okubeera ng'osobola okuvaamu akawoowo akalungi. Oba gwe omwami, kubanga mouth spray eyinza okubanga ejja kusumbwa, tolina handbag, engeri y'obbikwasaganyamu, osobola okufuna buno buchewingamu bwe tugaaya n'okateeka mu nsawo yo, ojjako kamu n'ogaayako ng'ogenda okusisinkana omuntu wo, oba oddayo ewaka, oba olina gy'odda. Okyemanyiiza mpola n'obeera ng'omuntu akutuuka mu kamwa nga awulira ali fresh. Ekyokubiri, kisses oba okunywegera omuntu byanjawulo. Waliwo nywegera ez'enjawulo, waliwo gye bayita French kiss. Leero wekituuka ku ekyo eyo y'eyokuba nga onywegeza lulimi, kunuuna lulimi lw'omuntu. Bwe kituuka ku eyo ng'omuntu tagimanyi, bannange ekutama okwenywegera. Ate bwe kituuka ku muntu nga ye aconcentratinga ku eyo yokka naye akutama, omuntu tomwefuga, muleke naye asobole okukunywegera. Todda ku mumwa gwe gunuunanuuna. Bino byenjogerako mubimanyi, lulimi lwe lunuunanuuna, ye neyina n'omukombakombako nga tomuwadde na chance ye kunywegera. Okunywegera, ekikufuula omuntu amanyi okunywegera oba omuntu ow'akabi mu kunywegera, it's not only about you. Nti gwe olina kugenda omunywegere, omunuuna emimwa, omunuuna olulimi, bwe kigenda okufuula ow'akabi. Nedda mukwano, ekisooka kwe kuba ng'osobola okumuleka naye n'atekinga. Ekirala kye ngenda okwogerako ky'ekyokubeera nga akamwa tukamaze, olina okuba ng'owunya bulungi akamwa, ate n'ekirala tositiikinga ku kunywegera kumu. Kaŋŋambe nti onywegera mimwa, onywegera lips z'omuntu, beera ku lips, beera ku lips. No, you can change n'ogendako ku French kiss, n'omukisingako kwono ku nsingo. Okitegeera kikufuula okubeera romantic, ate nga si byakuluma bulumi. Do not use your teeth. Nkyogedde mu Luzungu. Mu Luganda kigamba tokozesa mannyo ng'onywegera omuntu. Abamu muluma bannammwe, seriously? Oli akuluma? Banaye tokozesa mannyo. Oyiga mpola mpola kyewala okozesa amannyo oba onywegera munno.
olulimi luyise lunuune bulungi naye nga amannyo go tegalukalabula. Bw'oba oli ku mimwa ginuune bulungi naye nga amannyo go tegakola ki togalumya like you don't bite the lips. Then ekyakyenninza okwogerako kyekyokuba nti waliwo abantu abaagala buno bu bites tin'omuluma ku nsinga obw'omukwano. So togamba nti waaba ng'omuntu ali fine nakyo then alyoke beba abantu abaagala okwezina okuli lwafu nti ayagala bintu by'amaanyi, ayagala pain, ayagala gye bali buli muntu alina engeri gy'awuliramu oba gy'ayagalamu ekintu okukitambuza sakituuka mu bintu by'okuba nga abantu beezina. So nze nninza okuba saagala bintu biri lwafu nga tegweyagala ebintu ebiri lwafu, so it depends. Ekyo nakyo oba olina ekitunulamu n'omanya nti at least omuntu gw'oli okudiiringa naye bw'ati bw'ayagala ekintu kitambuza. Bw'aba si bw'ayagala be gentle mukwate ng'akwata omwana omuto ajja kutenda. Kozesa engalo zo ng'onywegera omuntu. Tokwata like buli obaddeko ngo naawe gwe banywegera, please be responsive. Omuntu akunywegera n'obeera bati but ekintu ekira okubeera responsive y'engeri gye mba nkufiiringamu. Cause bw'ojja buzi n'ombuutikira sigenda kubeera responsive cause mba sikufiiringa. Oluusi mba mpulira bintamye, oluusi kaŋŋamba oba omukati nga bwe nagambye akamwa kampunyira bubi onnuma. Ekitegeera sigenda kubeera responsive naye singa ojja gently n'ompeeweeta ku nsingo emikono gyo gifuule productive mu kintu kino, giwa omulimu, leka gikole. Leka kubeera ng'onywegera muno naye ng'omukutte wano mumanyi okukwata wano mu nsingo n'onyigawo n'obeerawo. No please, muweeweete nga bw'omunywegera bulungi nnyo. Osobola oyisaako emikono gyo mu nviiri ze. Abakyala ekyo kibanyumira, si bonna naye abasinga bakyagala. Kibawa kinyonyogera. So omuntu yenna omunyonyogera awulira bulungi. So ekyo nakyo oba olina okukitunira nti woba onywegera omuntu emikono gyo giba girina kye gikola. Kale munzikirize nkome wano olunaku olwaleero. Teweerabira subscribinga gwe tanaba subscribinga eya subscribinga edda weebale kubeera nga oli ku channel eno era ng'ogyekuumirako. Manyi okubulaabula ne mbulwawo okubaterayo waka but please bear with me. Ndimu ka busy but ebintu bijja kuba nga bitereera mu maaso eyo. Musubscribinge, mulikinge, musharinge kyekisinga obukulu. Tomanyi ani gw'oyamba. Oyinza okusharinga video eno nga tomanyi nti gy'ogitadde mu group gy'olimu waliwo omuntu abadde strugglinga ne okunywegera. Waliwo abantu nga bakulu badde never like tebakikola ngo tebanywegerangako, tamanyi na kunywegera. How do they do it? Fena tetumanyi but tuyiga mpola mpola ne tubeera nga tusobola okuba nga tukikwasaganya. Kale mukwano bale nnyo kwekuumira ku Senga 5256 omukama bankuumire mbaagala nnyo bantu bange temujjango. Yeah.